Akakiiko ak'ebyobulimi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kagobye abakungu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi mu ggwanga ekya Uganda Coffee Development Authority oluvannyuma lw'okuleeta ebbago nga teririiko mukono gwa minisita oba ssaabawolereza wa gavumenti. Okusinziira ku mumyuka waakuli akakiiko kano omubaka Hope Grania babadde tebasobola kwekuba ssasi mu kigere nga bagenda mu maaso n'okubaga ebbago lino. Akakiiko kano kaaweebwa amabagaana ag'okukwasaganya omuli n'ery'ekitongole ekya UCDA ng'ensonga enkulu eririmu kwe kutaba ebitongole bya gavumenti nga kino kyakutabibwa nga kiddayo mu minisitule ey'ebyobulimi n'obulunzi nga wayise emyaka 3 ng'era kyekitunuuliddwa mu tteeka lino. Copies ze tulina nga committee sinsayininge nga kitegeeza singa tugenda mu maaso ne tu processinga bills zino tuba tuli mu kukola ku kintu omuntu kyayinza okwegaana enkya oba ministry kyayinza okugamba nti ekyo si ffe twakireeta so nga tekiri authentic oba nga tekiri legal. Kituufu kisobola okuba nga kiva mu ministry eya agriculture nga kyekituufu naye ate singa kibeera nga kigenze mu kooti tulina bw'okidefendinga tujja kunnyonnyola ani yakireese. So tubadde tulina okuyimiriza komiti tusobole tufune bill oba memoranda ensayininge tulyoke tugende mu maaso n'okuprocessinga bills zaffe zino zonna tusobole okukola ekintu nga kiri mu mateeka. Ono era ayogeddeko ne ku nsonga ey'obudde bwe baaweebwa oba nga bonaabamala oba nedda. Mwetambula okumala ennaku 45 abamu bagamba kati awo tujja kukubisaamu zibeere ennaku ezisukka 45 kwegamba oli akugamba tujja kukubisaamu emirundi 4 awo bw'okubisaamu oyinza okusanga nga omuntu akugamba ffe kati tubeera n'ennaku 200 kubanga bw'otunuulira oli bagamba 45 emirundi 4 ojja kulaba wa gye tugwera. So naye ng'ate bw'otunuulira oyinza okusanga nti bw'olaba nti bill bagituwadde ku lunaku lwe lumu zonna bazituwadde ku lunaku lwe lumu buli emu we bagituweredde weetandika okubalira so zonna zigwerako mu nnaku 45 kati kiri eri komiti okulaba nti mu nnaku 5 tugenda kukola ku eno oba zonna tuzikolako olunaku obudde bwe bumu okusinziira ku ba stakeholders be tuba tuyise. Ababaka batali bamu okuli Julius Mukasa Opondo ow'e Bujumba awamu ne Nyakata Sinas boogedde ku kutula kw'akakiiko kano. Bwe kituuka ku kitongole ky'emmwanyi ffe tulowooza nti Coffee Development Authority nga tennaba kujja emmwanyi bwe yali si bw'eri olwaleero. Coffee Development Authority ekoze kinene nnyo okuteekawo standards omutindo ogwetaagisa emmwanyi zaffe ku katale k'ensi yonna. Era singa tumala ne tukola mesi oba ne tukola ensobi ne tujjawo Uganda Coffee Development Authority omutindo gw'emmwanyi wano mu Uganda guyinza okugwa n'ebbeeyi y'emmwanyi nayo neegwa. Naye ng'omutima gwe gwonna gugamba ekintu kino omwanyi alina okukola ki gusaanyaawo olwokuba yandirinze emyaka 3 eri nebanga ewera ne bakola ki nemala kuwera ne baleeta etteeka lino. Tugenda abalwanirira abalimi b'omwanyi kulaba nti tulwanirira omwanyi gwammwe gusigale under UCDA. Ate guno omwanyi with UCDA we are the second largest coffee producer in Africa, the 7th in the whole world. Kitegeeza ki nti UCDA ekoze kinene nnyo kulaba nti omwanyi gw'eggwanga eguteeka ku maapu n'abalimi bakola ki baganirwamu. Yes, Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.